ebusoga bameka boolaba ku mikutu nga buvumirira omukulembeze wa Nuupu bw'ayimba Nalumansi taba mutuufu bw'otunuulira Lubega Mukaaku olanga abadde ayogeza obunyiivu ennaku kabe kasinge nga n'ensawo eragaya Nalumansi tayinza kubanga y'omukuba Lubega Mukaaku ng'ogyeko amateeka Kyagulanyi alina omulimu gwe bino biyinza kubanga bitattana bizinensi ze ekyewuunyisa abatugoberera wano we tuli we naasoose okulaba awaali omubaka Dr. Kabolya yali ku obubaka bwa paalamenti jjukira nti Amerika okuyaddamu 17 constitution yayo yasooka yekyaliwo nakaakati ti wakati wa 62 Okitoba okufuna obwetowaze okutuuka 67 tuli mu constitution 3 Wummuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende mu Kasanda District ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo gym sauna ne steam bath ebisule ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna ekyennyanja ekiwoomu embuzi omuchomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano tulina ebyokunywa byonna tulina DSTV wulabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi wusobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri gweyagala okubuukinga kuba ku 0772 43 54 22 oba 0200 90 69 22 jangu ku Hotel Bafana International e Kalamba ozze bujja obulamu tubaniriza abatulaba mwenna gye musinzira okubanga mutulaba bannaffe abali Australia abali South Sudan abali Kenya abali Dubai abali Uganda ebitundu byonna mwebala okubanga mutugoberera leero tukoleddeko wano e Kalamba ku Hotel Bafana International bulijjo tugibagamba basponsa baffe naabo agambye nedda leero katugende tukolereko mu kafo kano gye tuliiridde ku ssente tugenda kukulaga buli kintu kye bakola ebirungi bye balina hoteri yeeyo nga bw'ogiraba awo bagiyita Hotel Bafana International Kalamba eri kasozisozi era wa kamera njasaba ndeetera akasozi nga amaze okulaga awo hoteri eri kasozi ova eri kukuba n'oyambuka n'ojja eno waggulu so banaffe bana ba Hotel Bafana International Kalamba balina services ezikyasinze nno okuba ennungi zewandisanze e Kampala zo bazirina wano zonna ndoza akafo kalengera wansi eri gyosimbukira noyambuka nojja wano waggulu eyo na parking emabega w'ekizimbe eri waliyo pate gyozitegekera eyo block gyolaba kuliko ebisulo mpaka waggulu eri then ne reception ya hoteli weri awo wansi kati kino eyo block gyolaba eyo endala eyo kuliko bisulo rooms emabega ne maaso rooms ezirabikira ddala obulungi balina rooms ku 18,000 n'emitwalo 10 ku kalina wali nga zabikira ddala bulungi president suite sako ne room eno gyolaba so lwalero we tukoledde ku Hotel Bafana International Kalamba twaze ne mwami Kiddu era ensonga tugenda zinyumiza wano eno no gyolengera emabega waliyo kavyu ka amazzi era sound gyowulireyo ya amazzi simanyi oba bino ebifo by'ebbayi lwaki balowooza nnyo kutuzi sound eyo nnungi va ku sound yokka naye n'amazzi gennyini n'amazzi gennyini okugatuulako obutuuzi nga ga flowing nalina engeri giga motivatingamu omubiri gwayina agalowoozo gaba gakendeera kituufu amazzi gago gabeera ga flowinga galina sound gye gakola wano wetukoledde nno era emboozi y'olwaleero tugenda ogitandikira mwami Kiddu tuze naye ka juice kano bangambye kubayita lemon juice kati ono bangambye bamuyita melon juice kakati waliwo omulala wano ali ku kamera leka mumpe mukulageko ono gwe bayita cocktail mulabye oyo naye bamukola wano ayano basingako na wano waliwo juice wabika bingi kati buno obwokulya bwe bayita bu snacks babukolera wano bwakulya buwooma gakwasagala kulyako mpulira nzikuse nnyo kuba ebirala ebyokulya ebijja bingi nandiriddeko wano naye kasita ekirungi tukyakola enjala bwe nansimba nga ndyako
olwaleero no bwe tugenda okukolera onoosonyiwa obudde bwe tututte naye ndowooza bw'obiraba naawe omanya nti twasazeewo tujje ku kifo ekituteekamu akasente balina ebisulo ebirungi balina sawuna balina buli kalondo omulungi gw'olowoozaako bawayita hotel bafana international kalamba. Mwami Kiddu, wiiki eno gye tukuba olukumutwe twalabye omukulu Samuel Walter Lubega Mukaaku. Luze ge manya ge gonna. Yabadde ku baba n'agenda ayenjebula obwerere bwa Nuupu n'agamba leero nze njewule ng'alina ekkungu. Adamu Kungu n'agamba nze Nuupu njewuliririra. Ayogedde ku biliyoni 15 n'agenda ayogera ku bintu ebimu Nuupu byekola. Yawunzisa ayogedde ne ku luyimba lwa Nalumansi. Naye mu njogero manyi omuntu omulaba aspect mwayogerera ng'akulaga alina obusungu ku pate atejjukira yaliyo. Ngamba obusungu buno kati bugenda tukomyawa. Era tuba bakutambula bwe tuti pate y'opposition tunaabeerawo n'opposition. Nsaba obuze ku bantu tutandikira abatugoberera mwenna mbalamusizza, njagala okubeebaza n'okwongera tugoberera nga omwanjuzi bw'agambye leero tetukoledde bulijjo bwe tukolera. Tuli ku Bafana International Hotel ono Kasozi e Kalamba, ekifo mwe kitunuulidde baagala okujja kuwummulirako okukola kino ebirala. Ku kibuuzo abafuzi b'amatwale batandika okuwa obwetowaze Afirika nga tutandikira ku Ghana mu 1957. Engeri ebifo ebisinga gye byalwanirira obwetowaze bwabyo tuyinza okuba nga twali tetwetegese bulungi ffe wano mu Afirika yonna. Ekyokubiri, banna byabufuzi ba Afirika baawukanira ddala n'ensi eziri mu luse olwokubiri oba oluse olusooka tetuyita second world oba first world. Nti batwala ebyobufuzi ng'omulimo. Era kyoba olaba nti kizibu nnyo mu Afirika okusanga omuntu alikulidde ekifo kye. Kubanga bwe buba buweereza nga waliwo okwemulugunya kw'abantu gy'oli, lwaki oba tobuleka? Nina kugamba sina gye nkola ki? Sina gye ndaga. Kakati tuzze okubira ddala mu 61 ne twasooka okufuna obwetowaze obwayitibwa internal settlement obwakulemberwa Ben Kiwanuka, ne tukogenda mu independence ejjudde ne tuddamu okulonda DP Kabaka yekka, Uganda People's Congress. Abantu abo ate bo batunulira baali wakiriko ba nationalist. Nationalist oba nationalism ye muntu alowooza ekintu nga kimuli ddala ku mutima gwe ng'akiraba ng'ekikye. Naye gye twagenda tweyongera okubya ddala mu 64 tuyingire 66 n'ebiseera ebyaddako nga abantu nationalism ebaweddemu. Wakati bw'otunuulira eggwanga lino okulwanagana kuno kwolaba ono asikooli oli asikooli akalembereza mu bwetowaze endowooza twakafuna nga 63 kubanga 64 bwe twatandikira okufuna obuzibu bwa lost counties, amasaza agaabula Bugugundi, Bugangayizi ne Buyaga. Kati awo obutakkaanya bwe bwatandikira wakati wa Dr. Milton Obote ne Sir Edward Muteesa. Nti bw'oba ogenda ogoberera stability y'eggwanga lino we yava okutandika. Ne tugenda 66 ne tuka ku climax. Abantu abalina enfuga nga boolaba amawanga gakulaakulanye kubanga gali mu federal system. Wakabaka Obote n'abugyawo, federal system n'agiwera n'alangirira eggwanga nti liri republic. Kati tutandika okuvaawo 66 twafunako pigeon hall constitution nti buli muntu yagisanga mu pigeon hall ye. Ate ne tuvaawo
ne tufuna constitution endala eya 67 ti wakati wa 62 Okitoba okufuna obwetowaze okutuuka 67 tuli mu constitution 3 jjukira nti America ekuyaddamu 17 constitution yayo yasooka yekyaliwo nakaakati. Bungereza terina constitution. Olwo olugendo lwonna lututuusa ku ki? Wenjagala okulaga tutandika okuva we twalitambulidde okutuuka kati byolaba ku Lubega Mukaaku. Tujja tuyingira 69 multi party Dr. Obote aziwera. Naye nga tanaziwera nga abantu bazze basala eddiiro okuva mu bibiina byabwe besogga Uganda People's Congress. Ti nationalist tasobola kukola kintu ng'ekyo. Kikutwalira ebbanga mu conservative mu Bungereza oba mu liberal oba owa Labour Party okulya nti yakulosinze. Nga bw'olaba we naakugamba nti nze okuva nga ntuula natandika okuntwala mu kisaawe kya Liverpool. Oba ekola bulungi oba tekola bulungi ye ttiimu yange. Oyo aba mwoyo gwa ttiimu kubanga ye yateekamu okiraba. Ne kati tuyingira 71 amagye gakwata obuyinza. Amagye bwe gakwata obuyinza bannabyabufuzi banyigirizibwa bafuna suffocation nti baggalirwa emimwa baddayo beetereza nga bayima mu buwaŋŋanguse. Bakomawo 79 mu Gwokuna nga 11 bawamba gavumenti ey'abannamagye. Bannabyabufuzi mu nnaku 68 bannabyabufuzi abo pulezidenti yabakulembera okuva e Tanzania okujja e Uganda okujjako obukulembeze bwa Amin baali bamaze omumwamulako. Ne bateekako kyusi munnamateeka ne Kongwa binaayiisa. Naye eyafugira akabanga akatono nti mu kabanga akatono aka emyezi 11 kitunuulirwa abantu baafiiramu nnyo mu Uganda wano. Naye ng'ebyo byonna biva ku bannabyabufuzi binaayiisa oluvannyuma lw'ebbanga eryo ate amagye ne gamuwamba nga bakulemberwa bannabyabufuzi. Paulo Muwanga akulya military commission ng'amyukibwa President Museveni aliwo. Gwangobeera kikyenjagala okulaga nti awo kweyagaliza tikutandise leero. Kati bino byonna bwe bizze bibeera bwe biti. Tugenda mu kulonda okw'ekinaana Congress ekuwangula ne bw'otunuulira akalulu ako naddala mu bifo ebya West Nile ebifo byonna byali unopposed nga bakupima ogenda kunominatingibwa ku hoteeri bafana wano oba okyama wali nga bakukwatira ku road block. Gino okutuuka ssaawa 11 okyali wali nga baddikirira lingooli ali unopposed. Okyaba gavumenti eyo n'etambula mu biseera ebyo byonna emyaka 5 nga tewali mirembe mu ggwanga. N'emyaka egyo 5 bannabyabufuzi naddala abasajja boolaba abayivu bakitagagawera baprofesa Sewuufu ne batandika okukrossinga nga bava mu DP badda mu UPC. Awo n'ekyo okikola okweyagaliza bwe nadda eno bajja kumpa kino. Gwe mwoyo guli gwe wagambye gwa nationalist. Ogwa nationalism nga teguli mu bantu. Kati ne tujja tutambula 86 eggwanga lino bwe liwambibwa constitution ezibwa emabbali tufuna legal notice number 1. Obukulembeze obwo ne busooka buwera ebibiina okumala emyaka 2. Nebaga sooke twetereeze tulabe twawabirawa. Tutuuka okwetereeza era bwe twatuuka we tutuuse okwetereeza olaba nti tekwavaamu kintu ky'amaanyi. Tandika okulonda mu 96, tandika okulonda mu 21, 26, 2011, 2016, 2021 mwe tuli kaakati. Kati
2021 tufuna mu 2017 okwamininga constitution omulundi ogwokubiri gwasooka mu 2005 si eyo saga yagikwatako togikwatako ya 2017 eya 2005 yali ya term limit nga buli akola ekintu ekyo nfuniramu luddawa mpankuwe ekyewuunyisa abatugoberera wano wetuli we naasoose okulaba awaali omubaka Dr. Kaboyo yali kulira obubaka bwa Parliament wano wetuli mpozi wamma yalekulira bulekulizi yalekulira naddayo mu United Nations yalinga akola nga nsonga ki gye yali awo yagamba bino si bintu ne ku mulembe guno banna kati ebyo byonna bw'ojjanga obiraba kati natunuulidde Dr. Walter Lubega Mukaaku awo tutuuse awo njagala awo gwenyinyonnyoddeko Lubega Mukaaku yayeesimbawo kuba pulezidenti yali 2016 yayeesimbawo najja n'ayingira mu TJ ekisinde ekyo kyali mpozi kyani kya munamateeka Lukwago n'abeera mugundi mu TJ yali transition for justice transition for justice n'avaayo n'adda mu DP block n'ava mu DP block najja mu people power mu mugendo kati ayagala kaadi abwajja mu mugendo asaba kaadi eya Lubaga South bagimumma sije bawa Bubeka Kawalya oyo wa Mambuka wa North South waliyani Mukasa po kakati mu constituency eno yonna mu Lubaga South tainaamu maka wadde nyumba wadde kiki so nga nzaalwa y'emawokota eno gyolaba munnamateeka Nsibambi mu FDC eyateekawo gyali ya City awo waali teyadda kwesimba waabwe yajja wano mu Lubaga bwe bataamuwa kaadi n'adduka n'addayo Butambala mu DP block omwali ba Betty Namboze balutamaguzi Paulo Soni abo baali bavuddeyo mu block baali tabakyaliyo baali bavuddeyo bonna basala eddiiro baali babakanga 9 ne bagenda bajoyininga kubanga betugenda mu kulonda people power gyayogerako era nakugamba ye brain master waayo begaba amazima yali dissolved anti kubanga kati bateekawo NUP bali ne bateekawo NT bali ne bagenda mu FDC kati kino omugendo guba gukyaliwo 2-5 bwetugenda mu bibiina ebingi omugendo gwa NRM gwali gukyaliwo kati oli bw'aba akyayogera ku mugendo gwa NRM byaba ayogera biba bikyakwatagana byawukana kakati bw'ogamba nti people power ani agikulira kati bamuyita Balamu kuba Balamu yagiwandiisaayo ekibiina ky'abakadde yekyakimanyi Dr. Mukaaku simanyi oba akimanyi kubanga omuntu gw'abadde ayogerako nabiki byabadde ayogerako abadde ayogera ku mukulembeze wa NUP si mukulembeze wa people power okyaba kati azze n'alaga sente ezifunibwa mu babaka ba Parliament buli mwaka n'alaga obuwumbi 5 mu obukadde 8 n'agamba bakazikuŋŋaanyiza emyaka 2.5 Parliament eno yatandika mu Gwakutaano yatandika mu Gwakutaano 2021 kati ogwokutaano 2021 2023 ogw'omusanvu
giba giweze emyaka 2 n'ekitundu. Kyaita okubukuta. Abukuse. Okyaba? N'alyoka akulaga nti kakati obumbi buli 15. Ne bwogata obugasi ssente ye zaayogera. Zimakinga. Emyezi 2, ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. N'ogata nagiri emyaka 2. Ssente ezo zikwatagana. Nedda. Munnabawulire wamwidde nga mbuuza. Kiki Kyagulanyi kyatakoze? Ya. Ku baana abali mu makomera. Ddala kiki kyatakoze? Waliwo lwe bajja mu kooti maaso ne bataleeta bannamateeka ba Nuupu. Kakati kyekyo kwe kweyagaliza. Nti omuntu eyalina principles nga omugenzi Dr. Semwogerere si ye DP gye tulaba. By the way. Olaba abasajja nga Balukwago bakoze ebyobufuzi byabwe nga biyonjo. Lukwago alina omulimu. Mukaaku akola mulimu ki? Simanyi oyinza okuba gumanyi. Mukaaku akola mulimu ki? Alina omulimu. Tutunulire omubaka Sami mu Malende. Mbaka w'abakyala mu Kampala. Alina kyembaazi ze. Baba tali mu Parliament aba awoza misango. Tutunulire Katikkiro wa Buganda. Charles Peter Mayiga. Alina kampuni ye y'amateeka Bule and Mayiga Company Advocate. Okyaba? Nga toneyagaliza bino gw'okola mulimu ki? Kati kyekissa ebyobufuzi bwa Afirika. Bw'otunuulira Walter Mukaaku olanga abadde ayogeza obunyiivu bw'alina ku kibiina ennaku kabe kasinge nga n'ensawo eragaya. Naye lwaki tutuuka okulowooza nti bano abantu balaka babawadde kiddiiru ajja walampa omukulu amwe ekisozi? Kubanga nze namulabye ng'ayogera ku luyimba lwa Nalumansi ng'agamba ti Nalumansi yagamba Busoga bankubira akadodi simanyi mumambo kabantu mobini naye wange gwankuba endippu mbwali mukuffe abaganda aba Central mbuti kye tutamukolera nga tetwamuwagira. Busoga bameka boolaba ku mikutu nga buvumirira omukulembeze wa Nuupu. Kantereere ate ekyo mbadde sikyegendereza mu Eastern bw'ogatta Abakedi, Abateso, Abakaramoja, Abageso, baani bonna, Abadaama, baani b'owulira. Bw'okwata mu West Nile, baani b'owulira. Bw'okwata Mambo Kakyolira Ng'olira, awo wonna, baani b'owulira. Bwe tudda mu bugwanjuba, owulirayo baani? Abavuma Kyagulanyi. Bw'ayimba Nalumansi taba mutuufu. Nalumansi tayinza kubanga y'omukuba Walter Mukaaku. Byanfuna. Byanfuna bwe naakuba kino Saabalwanyi anannengera. Kubanga olengera alengedde bangi n'abajja ku lukuusi. Nze kyensoso otegeera bwe ntunulira mu Busoga munnange sirabayo muntu amukuba. Siraba yamukuba. Okiraba? Batuleetera n'okubyokulya biri byetaaga okukwata. Kakati omuntu atulaba nga bwe tugenda mu maaso asooka ategeere nti ebyokulya wano webikolerwa bikolerwa bulungi. Tugenda kulya ku kyennyanja olwalyo kye tugenda obbalambuza. Tujja kubeera tuvisitingawo wano okusinziira ku shedu gye tunaabanga tuyina. Kati ebyokulya byebyo. Kati mmwe abasigadde nga muli eyo mutulaba nsaba mutegeere nti bw'otajja ku Bafana gwagenda okwekolera ettima wekka. Bakituteere wano kubanga tetwagala tukole ensobi yonna. Nze balabye obulungi bwa Bafana. Nze just njagala bategeere kimu. Ebintu bye tulowooza mbu bye Kampala na wano bibeerawo. Ate nga wano si wala okuva e Mubende tuuka wano. Ate ne woba ova Kampala si wala. Kubanga siraba lwaki oba ova Kampala ng'ojja mu Bwende olinda otuuke mu Bwende okulya nga wano osobola okulya n'otuuka ng'oyitawo Buyisi. Gamba ng'ogenda football. Ensonga gy'obadde oli mu kwogerako wadde ebyokulya byo bituuse. Ensonga gy'obadde oli mu kwogerako nnyina kyenjizeemu nti ebintu ebimu bino bye tulabanga ensobi ze tulabanga ensobi si nsobi.
nti Kyagulanyi agenda okukola statement egamba nti nkooye aba mutuufu. Kati kasooka tutunuulire Kyagulanyi ye yaani agenda okujja mu byobufuzi ng'ali ki ng'ogyeko amateeka Kyagulanyi alina omulimu gwe muyimbi ogusobola omuyingiriza ssente n'akasente weewuunye ne gundi ekyakola One Love Beach embaga zibeerayo. Ekisooka genda Emagere ku myaka gy'otunuulira amakaage awo nange we nakkiririza bannabyabufuzi ba Afirika bameka abajja mu byobufuzi nga bali ku status bweti kuba ne Dr. Besigye twawuliranga kimu simanya ye nanyini Shero simanya nanyini Totalo naye nga tebimatiza naye era waakiri yalina omulimu yalina ekasangati eddundiro lye amakaage nga supplier w'amafuta naye nkubuuzizza bano bo babadde bakola mirimu ki ekibatawaanya bwavu buli mwansa mwozanyira kubanga bw'ogamba obwavu nyinza obutakuwakanya obudde buno bw'olaba kazibu Bashiru mbaziira ebigambo ebimuvaamu n'ogatta ebigambo bya Mukaaku ani omulala waliwo gwe neerabidde no naye namwewuunyizaawo neninga bano abantu ensi mwe tuwangaalira lwaki tebasirikangako jjukira kano akalenzi ka kibaaga kato abasooka okudduka oyo nno akibaaga kato waalimu kama amuteeremu buteezi saala tebitambula bulungi nga bwe yali abisuubira kyokka ate drone baagimuwa ono omwana omwogezi w'amagye gwe yaleeta Eriki Mugwanya okulaajana kwalaajana kaakati namulabyeko ku TV kakati kyenkugambye Boris Johnson yali omukulembeze wa Bungereza ebintu ne bimutabukira bakugamba okujja mu ofisi wa Prime Minister yayinanga omukugu yawandiikangamu mu Daily Mail nga ssente zaafuna zikubisaamu emirundi 3 omusaala gw'obwa Prime Minister okiraba Boris Johnson nti wali yali agenze kuweereza ki bantu mwami Kiddu waliwo kyenjagala nkubuuzeemu tutangaaze tusuubire nti mwami Kyagulanyi singa Katonda aba ayambye ne bamuwa entebe ayinza okuba nga yazze mu kkakkamu n'ebyobugagga anti kaakati tutwale ekyokulabirako tuserengeteko wano mu maserengeta ga Afirika tutunulire eggwanga lye bayita Zambia Pulezidenti Hakainde Hichilema yatunka nnyo n'Edgar Lungu Edgar Lungu n'amusibako n'omwaka mulamba yamusibako n'omwaka mulamba naye Pulezidenti wa Zambia yaani y'omu ku basajja abasinga obugagga mu Zambia y'omu ku basajja ayina amalundiro agasinga obunene ag'ente mu Zambia Hakainde Hichilema gw'olaba nti bino biyinza nakubanga bitattana bizinensi ze kubanga talina budde bwakugira ki bwakuzikola nti yagenda okgenda nga buli kintu kijjudde okyaba nga buli kintu kijjudde naye abalala batunuulire ne batunuulire yakavaako mu Kenya Uhuru Kenyatta y'omu ku bannaggaga abasinga mu Kenya ebintu bino bikwate nga bwe tugenda mu maaso African food eno nnungi nnyo kana akantu jangu nnyabo omanyi njagala nnyo okuvaamu okujjamu abantu ebizibu kati ne gwe naze naye ali ku kamera tabimanyi jangu wano akamuli kano kategeeza ki I think oli chiefe okay kano kategeeza extend this way kuba abantu bakalaba nnyo nakalabye ne mujuisi nga abaana babuuza akantu kano mujuisi kabakakolamu akantu kalina mugaso ki tukiyita garnishing garnishing yes mu kintu ekyangungu you can call it decoration it makes your food look good tukatadde bwe kato it's a design here it's a design nga design eri ku kakeeki kali girako design yako yo omanyi
ebintu ebimu bibeera ku social media okwo ne birumya abantu omutwe kati bulijjo abantu bangi badde tebamanyi kantu ako mugaso nze nkugaye bakalaba mu tebakalya kati naye mbadde njagala nkalye ngando tugende mu maaso wama thank you ani Fausta mwenye mulina ga luzungu gukka Fausta Nanja bakyaleeta no n'ebirala eri owa kamera tuyambe bitulageko tugende mu maaso kyemmanyi owa kamera akola edit ojja kunnyamba buno obuntu ojja bunsaliramu tubuwe ku bantu babulabeko kubanga tetwagala babe tubeere n'abantu b'amaalo ng'ate amaalo ku bafana twagagaana nga 25 Okitoba ekirungi kyenjagadde wano kye bayita services bafiira ddala ku customer era tosanga mbeera ya kazigizigi yonna oba customer oba ani tagenda kusanga yeebuuze so mwenna abali eyo osobola okujjawo enamba z'essimu ezo z'olaba wansi eziyitawo ze za Hotel Bafana International osobola okubuukinga n'ojja kutuuka nga byonna biwedde osobola okujja n'ogamba nti kantuuke era byonna biba biri tayali so ate buno buki salads mbimanyi ebimu naye abali kuno baasamu kati ate babulaabula bamanyi okubeera awo ne beebuzaabuza kakati mwami Kiddo ina statement gy'obadde ojjayo nti ekizibu ekitutawaanya nti Uhuru Kenyatta afuze emyaka gye 10 uninterrupted mu myaka 10 walabayo obwegugungo mu Kenya nedda y'omu ku basajja abasinga obugagga mu Kenya Raila Odinga kati akuli oludda oluvuganya oyinza okumubala nti ye namba 2 mu bugagga kyowaya nti ne banna byabufuzi b'e Kenya baawukako ku baffe enkola gye bakolamu ebintu tebali mane-minded oli naakugamba nti nze kasitanyingira palamenti ebintu byonna nga bikoze eki biwedde kyekiremye okuzimba Afirika nti oluyingira byonna biba biwedde mbawadde ekyokulabirako kya Akayinde Ikirema musajja naggagga President wa South Africa Cyril Ramaphosa musajja naggagga kati oyo omusuubira otya okulunkanira kano nakali kati mwami Kiddo nze kyenjagala otegeera omanya olumu twogera ne bagamba we are politicizing naye batuba bakuzimba ensi eno waliwo kyenzikiriza kye tutera okwogera politics ya determininga n'obulamu mu buli kimu anti kaakati ba policy makers abakola policies zikulaakulanya eggwanga bannabyabufuzi kati kyo kizibu kye twerabira era omuntu ajja nakugamba mwogera byabufuzi gino mubitaddemu byabufuzi n'omugamba eryo etteeka lyoyogerako ani yalikola minisita n'ogyomusanga bano ebintu ebyenkulaakulana babitaddemu ebyobufuzi abateeseteese enkulaakulana eyo baki bannabyabufuzi okiraba kati mwami Kiddo nsaba atulaba afune ekyokuyiga Mukaaku abasajja nga Bamukaaku ne ku mirembe egyedda baabanga baluvunga kati oba just bwaavu baaliwo nkugambye mu kinaana mu mukaaga abantu bakulosinga nga bava mu DP badda mu UPC okiraba mu kabubuŋŋano ka 6 eyali akulira oludda oluvuganya Bazirio Batalingayo yakulosinga n'agenda mu UPC ne bamuwa Internal Affairs Minister okiraba nga bwe walaba Mary Kiwanuka Mutagamba si yali Secretary General wa DP n'akulosinga ne bagenda bamuwa obwa Minister mu NRM Betty Kamya ngetekimanyi nti wagundi wa Federal Movement wa Federal Movement ye simbawo ne kuba president yakulosinga yafuna kifo wa minister kati ali kibwe yagwa akalulu ayiji tekiraba ebitegeeza bino ebintu olumu bye tulaba abantu bano nga boogera mu kamera sometimes bakwata attention ya mukulembeze kubayita bafune kye bali mu kuwanika eriyo
bafune yako okulya nti yobolaba abatunula okumpi be babugumirira mu bintu ng'ebyo katuveewoko naye nga otunula wala tobugumira na muntu ng'oyo katuveewoko tugendeke ebbaluwa ya Mwami Museveni wagirabye eyabadde ey'ebyokulonda Bukedeya nagirabye ekirungi kyenkwagalako ati lisiti gw'omumanyi omuntu gwe nalaba okuba 79 ekyo kituwa kyakuyiga ki ebyo byabufuzi bitya ku bbaluwa eyo ey'Ebukedeya ekyo kyabadde Bukedeya kyasoose kubeerawo ku luno bibadde tibibeerawo bulijjo kati ebbaluwa eyo yamaze okufuluma ekyabadde mu Oyaamu nga kibadde Oyaamu North nga kibadde kibi nnyo okusinga Bukedeya kituufu era bwe yadde ayogera kwogera ku Oyaamu North muna UPC omukyala we yawangulidde yagambye nti abeetabye mu buvuyo bwonna yabayise ba traitor they are traitors kati ebyo byabufuzi kigumaza kya politics you politics kino oli takyagala oli tayagala baana bwaserikale kutawaanya abantu wali bwadde ate abasindika ebyabufuzi naye okimanyi Mwami Kiddu eggwanga lino lidibagiddwa lwa byabufuzi ekinkuga si lino lyokka Afirika era ensi ezigenze zivaamu ebintu ebyo zitandise okutereera genda otunuulye Tanzania okukulonda obulonzi okubeera kansala oba omaze okuguluumingibwa wakati wa 62 n'ensanvu mu gumu Obote yali azimbye amatendekero yategese amatendekero g'ebya obukulembeze nga erimu eryali liwedde ye Kyankwanzi mu abato mulowooza ti Kyankwanzi NRM nedda kwali kukola kubangulira bana byabufuzi leadership center wano mu Buganda Kyankwanzi yali ategeseeyo mu Eastern side y'Emayuge ng'ategeseeyo Mambuka ng'ategese n'eyo bugwanjuba mu Lukiga sub-region nti ng'omuntu omala kutendekebwa ogenda okujja okulembera abantu ng'oyinaku omugenzi Pulezidenti Frederick Chiluba yali omukulembeze wa Zambia yatendekerwa mu leadership center wano mu Uganda naye kati okyalabawo batendekera abantu ekimanyi ebimu tebabimanyi ebyo bwabwe batendekera obukulembeze kati omuntu ow'amatuka eri n'ojja nti nsobola n'oyingirawo n'otuuka eyo n'osala batta ebiraka byo kati olaba nti ate omuvubuka ono n'aba tebuka kubanga yali yakayingira Parliament n'agenda mu Carter Leadership Institute mu America Bobi Wine n'asooka abangulwa jjukira gikwateko togikwatako yasangibwa taliiwo yatuuka eri wakati ng'asoma kuba ekyo kyeyali ayingiddemu kyali kipya ng'alina okwetaaga amagezi ag'enjawulo naye wano nze njagala ombulye katudde wano mu district mwe tuli ey'Ekasanda si we tutudde wano abakulembeze baayo mbuulira nti ono yayitako mu kutendekebwa n'obeera omukulembeze w'abavubuka ku disitulikiti n'ovaawo n'egyobeera kansala n'okiikirira eggombolola n'ova ku bwa kansala n'oba kyamani w'eggombolola n'ova ku bwa kyamani w'eggombolola n'ogenda ku bwa kyamani wa LC5 n'ovaawo n'ogenda obeera memba wa paalamenti okyaba naye ova woovudde n'olandinga nga toliiko kugamba nti oba kuwabula oba ki olaba abaana ba booda ayigamu ennaku nnya ng'agenda ku stage tanamanya kusala mmotoka tanamanya kuwe kati be bannabyabufuzi baffe Tanzania Jakaya Kikwete ng'ajja okulondebwa Jakaya Kikwete munnamagye yawummula era abaagenda
mu gavumenti ya UNLF Cadets Course eya 79 mwalina Meja Kakooza former chairman wa Wemobeni aba kadeti 302 yali commandant wa academy n'akola amagye n'awummula n'atandika ebyobukulembeze naye mu kugenda okusunsulwa baali 48 nga bagenda basuula kwolwo mu 85 ne bamusuula ne bamugamba okyali muvubuka muto nti Benjamin Mukapa kasooka atambuze nga bwe twongera okuteekateeka. Mwami Kiddu nzikiriza obudde butambudde olwaleero tubalozezzaako kuba tukoledde ku hotelo Bafana tujja kudda nga Katonda era ayagadde kuba kino ekifo kirungi ate kiri kumpi ne Mubende tekiri wala kati ate ffe ababa baagala obbalaga ekifo ekirungi tetuyinza basibira mu tawuni ya Mubende yokka. Ogenda kukkiriza tubasiibulire wano ebigambo bino olumu by'owulira bitwalibwa obudde okubinoonyereza bw'aba abiraba tukusaba bw'oba obiraba obe ng'otegeera nti bitutwalira obudde era bw'oba obisharinga n'omutima gumu ng'okimanyi nti bempadde information eri trusted siga nti twafeekinze kufuna follow just tubadde ku hotelo Bafana International we tukoledde basponsa baffe era tuli nabo mikwano gyaffe ekifo kireka bulungi kiri quiet kiri kasozi nga bwe bakulaze wali era kyemmanyi omwana akola edit ajja kunnyamba simanyi lwaki oba ky'omwana kinnemeramu kuba ndabamu muyita omuvubuka kirala muyita omusajja kirala kamuyita omwana akola edit njagala anteereyo ennamba ezo zibe nga ziyita wansi osobole okumanya wootandikira bw'oba wakujja ffe tugenze katukulya katwebaze omutonzi atuleese olwaleero ne Mwami Kiddu olwaleero tufisizaawo kadde kubanga abeera bize naye bw'otumuyita ajja so katubasiibulire wano tujja kuddamu Mungu ng'ayagadde. Mwami Kiddu tusooke tulye njala tejja tuttira ku kamera kwebaza abadde batugoberera bonna naffe tujja kwongera okuteeka amaanyi mu kunoonyereza kubanga buli kye tubawo wano tuba tumaze okukinoonyereza tubaagaliza olw'eggulu olulungi. Amiina. Abadde ku kamera ye Wini leero bwe twatambudde naye Wini katusooke tulye oba ojjako oba olekako gw'amanyi